kutuusa wabanga kyenne iyana alina okukola research kiki ekimutwala agende abefene w'abantu ku kyalo ng'akimanyi kyalina okukola research. So bwe kiba nti omuntu olina okukola research kikuggyako okukola ekibi ky'oba olina okuba ng'okola. So abantu bano bonna n'abajja mu Nantameggwa bonna basajja banjawulo era basajja b'amaanyi, basajja bakozi ba research, banoonyereza nnyo era bye bibadde banoonyereza mu bbanga lya wiiki 2 oba 3 bye babadde balina bye tugenda okubeera nga tumanya olunaku olwaleero. Nantameggwa twatandika n'abantu abakwata mu 10 abeewandiisa era abantu abakwata mu 10 abo nga ffe twetangamu abantu 40. Abantu bano baali abamu ku abo abajja ne basunsulwa. Twajja bantu 10 plus nga twagamu abantu 40 era twabasunsulira mitendera egy'enjawulo naye ng'ebibuuzo bye tubuuza era bajja tebabimanyi. Ekyomusandooza bwe basiramidde yali Oscar ndooza ayitira ku rawundi yakusatu watwabuuza rawundi zalinga nnya Oscar ayitira ku rawundi yakusatu ndooza nekako mukozi oyo yali Ian yatira ku rawundi yakubiri. So olaba nti waba bayitawo ku rawundi esooka kyokka ate bonna baavaamu. Bano baafaayo nnyo ne bagenda bakola research yensonga lwaki bali wano. Tuzze tuba tukusula mitendera egy'enjawulo bukyanga twagenda mu mpewo era ndooza abamu ku abo ababadde mu Nantameggwa simanyi oba mulimu abadde mu Nantameggwa omwaka gwe muli oba temutte mudombera ndombera bitidde nabino naye nga mwebale nnyo. Olunaku olwaleero nga tugenda mu finals za Nantameggwa omupiira mugenda kukulabira wano tugenda kulaga emipiira 3. Projekiti eyo gyemulaba egenda kulaga omupiira ne TV eyo gyemulaba egenda kulaga omupiira. Studio tuzijja eri waggulu tuzireese wano era ensonga lwaki mulaba abasajja bwe bakkirira bali mu connectinga waggulu eri netwoke tugende ku mpewo. So empya kugenda girabira wano ab'ekibanda banatusonyiwa olwaleero kubanga bayinza okututega amataala naye betwalibumidde naffe tulinawo omulogo waffe aliwaye sijja kuwalaga wali awo walisajizawali wali abayimiridde erikuli omulogo naye yabikozeeko ddeeri tebayinza kutusobola. So empya kugenda girabira wano ng'ate ne commentary era tumukolera wano ejja kunywa oba tenywe byonna mugenda birabako wano kubanga abasinga obungi mwebuuza nti tukikola tutya. So olunaku lwe mugenda kulaba ebintu bingi byemugenda okulaba olunaku olwaleero. Mubeera abali mu audience mulimu omusawo wa ttiimu y'essaza erya Buddu ayina munno omutabani yatuuse mu finals naye yanyumizaamu emboozi nti bwe baali tuli mu semi-finals ebisa byaddamu ne bimusimba nga tuli mu semi-finals nga wulira omutabani ebibuuzo tabitta ne mugamba musawo ojja kuddamu ozaala akaana ak'okusaba akatali era omukyalo oyo nsaba asitukeko musawo wa ttiimu y'essaza erya Buddu ejja tugenda kubagomba oba tutya omukyalo oyo oza kulumako okulinga kwakuna ngali ku ttiimu y'essaza. Amasaza agaali enjeru gonna yaliyo amasaza tukyanga tuva mu covid era abaddewo bamuyita musabulozi oli alina okuwanika omukono ng'obudde bwali tebumaze okuggwayo nalyoka wanika nti substitute owanika nti substitute semufuma kiya nenakasanya midrate bagenda kuba n'obuyinza obwo obugamba nti gundi yasoose bakuwa akazindaalo addemu naye nga nyonyo kikakkiriza amaloboozi agava eyo nga tubuuza abantu bano amaloboozi agava eyo sitwagala ddoboozi nalimu oba oleetedde bwe tubuuza ebizibu bingi bwogenda kuba omukyankalanya mentale oyinza okuba ng'ogedde ansa ng'avuga alina ansa gy'amanya entuufu nga yentuufu naye ng'eyuufu gy'ogedde olaba bayogera eyiyo obona
busatu ne bukufa. So kati ekyo tukyegendereze, mulinde ebyembogo ebiri bajja kubayita babaweere muwangule sente zammwe n'ezammwe weeziri n'ez'abantu weeziri. Ndowooza tuli ffenna tugenda kwaka sente zo ku interface, tugenda kuba ne interface nnya. Interface esooka egendako ya bibuuzo bya wano, interface ey'okubiri egendako ya bibuuzo bya bweggwanga, interface ey'okusatu egendako ya bibuuzo bya commentary n'abokukuba ne analysis, then interface ey'okuna ya kifaananyi. Ekifaananyi ekyo tukiyita landmine. Landmine w'ogirinyirako okugulu batusigaza n'obulamu bw'obugenzi. Landmine eyo etwala points 25 singa oba ng'ogiyisa, wabula bw'ogikwa tukuggyako 10 si kumwe kubanga bw'ogyesiba ku points 25 n'ogiyita oba zirina kwezo zibakuŋŋaanyiza. Bw'ogikwa points 10 oba tulina. Then ekyokubiri ku landmine eyo tekuba kulonda, obeera n'ebibuuzo byo n'obeeraawo ne bakubuuza oba oyise oba toyise, ekyuka tugenda mu maaso era landmine eyo. So yenteekateeka genda kubanga ateekawo matuufu naye abadukola n'ebigambo byabagamba agenda ate bayingire batugamba ekyokulya. Nayebaza munayanze omuganda wagomala mbagiriza nomwenda kubanga abantu abazze olunaku olwaleero tebali kutwagulidde essimu. Kitegeeza nti omulowooleza wa radio gubi tetwalangidde ku tiimu yonna wadde radio station endala yonna twakozesa radio yaffe. So buli ali wano weetaaga kwekolako mugalo olw'obwere obulimuzi obulungi. Abakulu bano nga bwe batuuse mu fayino bonna bawanguzi, kubanga twatandika n'abantu bangi. Infacti buli yajja mu nteekateeka eno muwanguzi, kubanga waliwo omuntu wabeere nga tekkiririzaamu nokawa sijja kgenda. So okutandikira ddala kalinda mutaala mugombero n'abalala buli yajja wano muwanguzi. Ate abakulu abo batukoze bulungi kubanga mu nteekateeka y'omulundi guno tewaliwo lutwagenze mu nteekateeka eno ne wabeerawo lwakajja. So bonna nga beewandiisa nga bwe bayita mu kasunsula babadde babeerawo paka ku luzannya olwakamalirizo. So batukoze bulungi nnyo era namumabaliyo eyo kubanga COVID gwe yatuta n'omwaka ogujja tugenda kubeera mu nteekateeka y'emu. Onyumyako n'abakulu bano abatuuse mu fayino waliwo abaali bazze nga bazebyegezaako nga bazebyegezaako olyagaaka ngende ndawo kikolewa kitya ngende ndawo kisituliza buli oddu naye kati mu kaseera kanali mu seeti. So kwekkiriza mu kikulu omwaka ogujja mujje mwenna olwobuna tujja kufunako omuwendo gwe twetaaga. Tomanya nawe osobola okubeera omuwanguzi ow'enteekateeka eno. N'ekirala abavubuka bano bonna bato tebaliwo okuwola abantu ba myaka 35. Fakti kubana abaana basatu bakyali mu sekendule. Kitegeeza nti golenda wonna ali eyo iyaliyaddawo fakti iyali agenda okujja mu nteekateeka eyasooka nga tanawo nagenda mu sekendule. Yes, yali mu vacation ya December naye kwenda kusema fani era ali kujoga bugezi nenda kuzanyo lwakamalirizo. Kati mu misomo kye n'abeerayo nga kyamulimbwangu nagadda kugeza ku mulundi omulala kati unakosa muzanyo lwakamalirizo. So ojja ku myaka byonna oba olwa myaka 7 otujja kutira muguwa oba olwa myaka 8 kasitoba muguwa olina osobola okubeera nga osobola okubeera ng'oddamu ebintu bino tewali kiro kiyinza kubeera nga kigaana. Abakulu bano waliwo agenda kusinga ku munno omukisa. Sigamba nti oba agenda kusinga ku munno banno obumanyi n'omukisa kusobola okuja nga si bwo.
Ekyokubiri n'emisatu njagala ombeeyo at least abazannyi babiri okuvako mu ggwanga lya Angola nga bazannyirako sizoni eno ekikigaanyi kunziza kati yakuyamu RA Empaka Zakamalirizo oba biri ku ssente qualifying ground njagala okulira amanya ga ground eyo n'eggwanga mwe yali ewa. Noah? Noah? Yes. Animasi eggwanga lya Misiri. Bakwekamu. Iyo bino bitukuza mpuko kinako okuggwayo. Osigalizaayo eki ekyabedyo kimu n'ekyebyenjizanyo kimu. Ali mu club ya Shiko Press. No sir. Noah n'obudde puroguramu ya musawo weberera ku Poloza Radio Wood ebiraayo ku Lukaaga ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 9. ategedde ebyokuli ebiraayo ku Lukaaga okuva ssaawa. ebibuuzo by'omusajja ono biri wano abisumulule Amanya Sega Studio umuzi wa Manchester United Blues. oyagala maama azaala abaana abuusa era omusambi Iwan Mata yatebera mu United n'omusambi Jaseringa ku Crystal Palace dakika ekinamu omukaaga wabula Jason Panchon n'atebera club ya Crystal Palace ne Manchester City baleeta Ebrahima mpira ne kujjani kuno bandi Manchester City bagite ejibye Manchester City kulekula yokubiri Manchester City bakula yokubiri omusambi Ike Gundogan okuva mu ggwanga ery'German myaka 34 omusambi Ike Gundogan wabula wano Erik ten Hag akabumba ne kongera okwaka akabumba kongera okwaka era nga Manchester United babakula yokubiri mu ngeri ey'ekisazisazi wabula bagifendinga kubi n'enegolo batakoze kimala mu kapiira kano takoze kimala another Portuguese, another dangerous player. Kevin De Bruyne, I know another Freddy attacked me over Brazilian from Katanga, omusajja agenda kukwata ekigoli ndaba. Kevin De Bruyne y'omu ku bazannyi Manchester United gwe balina okussa amaaso bwe baba baagala okufuna akantu konna mu geemu eno. Ne French kyakoze sikirabanga amala kiraba nabo bagenda kubeera free kick ya Manchester City akwegera okujjukizaako Manchester United bafunye ebikwayinza nga bayita muzannyi Bruno Fernandes yabadde penalty ate nga Man City babadde batinanga kikatendawo emu ekaye Gundogan captain yabadde amaze okubakuba free kick egenda kubeera nga mu namba 11
Kevin De Bruyne yaleeta Manchester United mwandibadde mwegendereza ey'okubiri eyinza okunyusa Manchester United kyalibadde kikutu 13 kimayemye Manchester gamba ekyomusanvu tukifuna leero eraganagamba banabaana kikibagala okukola Manchester bawagala bagamba kyego tukiraba Gai, Kepo n'awaga agamba no basobola Manchester is Guardiola ayagala kukopa bisatu season eno ekyokusatu ekija nakifuna Inter ngayobokedde lusozi lwambalagala Alex, sigi points. Alright, great. Come on the second half of FA Cup for Manchester United Man City. Looking at the first half of the day, you guys put over the Man City because some of the minutes you can tell money you will money say we don't pay Luis Diaz. Now we take over to some like Johnny Stones I know pay na put the wall Fernando Silva. How could it be World Cup? Man City we don't pay. You always support one Luis Diaz. I mean, yes, Man City I don't pay. There is someone else for now. Number one someone. Wanaona wameza Solida wanafanya ukingo swabiti Potia Ateka lebu ya motoro Lebu ya motoro So Waswabita ila wakanda kusika kwa ulebu wafanye ila ya mdamanya Ni abedo chaina ya urukide Sabia mwesu sawa 7 Next session na hiyo wende, then mwingine session nyingine lawate mnyako. Kali ukulikele ku commentary, ukulikele mu analysis, na ukulinde. Tugenda gata jiaje nisema ko. Ya kukwanga ni yamda. Eba kutukiriza bulungi. Mungere Yesu njagala kwebaza mu abawuliriza abafu. Kubanga singa twategese wano ne mutajja. Oboli awo enteekateeka teyali fudde. So mwebali nnyo mwebali eddala ate tubasuubiza nti kino kikyali kituuse enkola yaffe mugimanyi twayagadde tugezese bugezesa tulabe oba tusobola
amawulire naye okusinga nnako puroguramu y'omukaaga kiragaisimanyiikuba omunayi kyasinza okunyumira n'olwekyo mwebaasa mwenna abayi baasiga yonna sigadde nze kimera waliyo abalabikitadde nabo aba Techno Center Masaka batambudde naffe ebbanga lyonna bamu ku basponsors baffe Mutundwe Agricultural Solutions nabo tutambudde nabo tutambudde leero tufunyeyo asembayo ndowooza yagadde abeereko leero abeere siponsa w'olunaku olutuufu lwennyini bamuyita Lubowa Seminar Foundation ono nga yawadde abapiikani baffe t-shirts buli omu mujoozi ttiimu gy'awagira n'amanya gaabwe kwegali bulungi naye mubalaba so buli omu alina t-shirt ye wano Seminar Foundation kale tweyazisanyo kino manija kati ekiddako bano ababadde bagaba obubonero bagenda kuverifayinga bagenda kukakasa obubonero bwe bagabye olwo babanga bwalina nga noono bwalina akakitegeeza nti bwe bubonero obutuufu then awo tamukedderoza kujja okulangirira abawanguzi ani akutte namba 4 namba 3 namba 2 n'ennamba eno nga bwebava mu layini eyo namba 4 nga ajja wano nga general manager amukwasa baasaayo webiti kale simanyi microphone endala mugenda kozesa eno naye kamukozese naye kati simanyi bwe mugenda kukikola munkole yakapinga nalowooza otuwulira mubonero gwolina n'akakasa nti naye bwalina oba n'akuwakanya ekimu ku bbiri twongera okubaaniriza abagenyi baffe mwenna mwagala okujjumbira akabinkano ate mwagala n'okuwuliriza yadde omuntu wa bulijjo kusitula mu Nantameggwa akabinkano kagenda katamira bulungi baaniriza mu Nantameggwa Webyemizannyo mwagala okujja mwagala okugoberera ate bagoberera enteekateeka zaffe zonna nga zibeera ku leediyo engendo tulaga bwebivudde mu kulonda manya abamu kati embuto zibatekena naye ago ge mazima ge tugenda okubeera nga twanja mu ddiiro n'enkola yaffe bweru tugenda kutandika ne kyebine Ian kyebine Ian mu bibuuzo byaffe ebyawano local sports yafunye olubonero 15 ewange newange weninasewo n'afuna olubonero 6 ku byalediyo ku byebuginda ne tugendako ebunaayira bwe twatuuse ebunaayira n'afuna olubonero 30 nga yeekalakaasa newange wenina bwe twagenze mu penaliti eri mu gwekkono ewange talina aweera lwenkiiza ne yeekweka mu mpagi newange kyaganye bwe twatuuse mu commentry n'afuna 7 ate obulona oli bwe yamuwadde mu analysis n'afuna 5 newange weninasewo si bwe yeeteze mu ddimiro n'alondayo 5 bwe tugenza okukola omugatte gw'obubonero bwa Ian Ian n'aba nga afunye omugatte gw'obubonero 68 newange kwata Segaali Oscar Sidney Segaali Oscar Sidney ebibuuzo byawano yafunye 30 newange wenina n'agenda ku byalo byo ng'abitegeera nnyo n'afuna 6 newange yabizeemu obutuufu bwe yatuuse Bulaaya n'afuula n'olugere n'afuna 42 newange zenyinase n'ajja mu penaliti n'afuna 3 newange nemuwa 3
Bwentiza n'afuna 5. Newange ne mubobulero 5. Bwetwetolodde tugenda mu comments n'afuna 6. Newange bwe nina. Analysis n'afuna 6. Newange ne mumuteera banne n'abalondera ddala nnyo. Abo abasongamu n'olumwe n'afuna 17. Newange wengasse bwe yalonze ewamu n'afuna omugatte gwa bulero. Omugatte nja kubagamba dda. Newange nina omugatte gwa bulero 15. Ne tugenda ewakabaka Zannuwa. Kabaka Zannuwa mu byawano yafunye 27. Newange bwe nina wose. Ne tuvaawo ne tugenda mu byokumanya leediyo. Ate omusajja ng'agitegeera. Newange ne muwa 6. Bwe twavuddawo ne tugenda mu byobunaayira n'afuna 3. Newange bwe nina wose. Ne tugenda mu penalty teyakubye empagi n'abunywesa 3. Bwentiiza obwongo ne bumweganga. Ne tugenda mu commentary n'afuna 5. Mu analysis n'afuna 5. Banne n'abalonda 10. Omugatte tujja kubawedda. Waswa Peter Mulongo. Ebyawano n'afuna 24. Ebikwata ku leediyo byamukulyamu akalipo katono n'afuna 3. Ebunaayira neyeekalakaasa 33. Penalty n'amukuba mu kasonda mwennyini 3. Bwentiiza n'atulaga nti asaza 1. Commentary n'afuna 7. Analysis n'afuna 4. Banne n'abalonda 9. Omugatte kankonawo ngubawo. Akutte ekifo kyaffe namba 4. Yekyebinenya. Olukumi mu 68. Tusaba kyonna ojje okwate mukama waffe mu kibatu ofune omujoozi gyaffe